abalungi be basinga obungi ababi. Okay, nate abalabi ba Dream TV. Tubaaniriza program yaffe nga bulijjo abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Mu program yaffe eno tutunuulira ku buli nsonga, buli kintu. Tetugamba nti ate tulinde, ate tukole kabalusewa. Ekijja tukyogerako. Kye yali alabyeko, kye ndabye, kye ntambudde n'endaba, ekyempulidde, byonna ne tudiscussingako kubanga engeri gye tuli ku mugatta bantu olutimbe olwa Dream TV tugamba nti abangi batuwuliriza oba batulaba nga tuyinza okubaako kye twogera nga kikwatako, so ensonga lwaki tukkaanya oba ne tuggumiza ensonga nti abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Erinnya nze Nantongo, nate tukomyewo ne program yaffe, ndi ne Mwami Mukulu Alex. Mwami Mukulu, program yaffe yaggwa twalina akanyomero ke twali twogerako naye ne tutakamalirizayo, n'ensuubiza abalabi ba Dream TV nti mu program enaddako ke tujja okutandikirako. Mwami Mukulu, ebiwayi 5 IMF, UN, NATO, Bani, Islam, Christianity, languages zaabwe bonna bazitukakaatikako, buli kimu kye batukakaatikako bakitukakaatikako. Bani ffe Africa nga semazinga. Ne twebuuza nti bo lwaki tebanoonyaayo oba balala gye bali, naye lwaki beesibiridde, lwaki bwezizingirire bali ku Afirika? Ensonga nnyingi weeziri, naye jjukira nti abantu abatuwuliriza oba abatulaba, nze nina okumanya twogerere ku level kinaffe. Nti bw'onooyagala oleete ddala bwino w'ebintu bino, lwaki IMF etunuulidde Africa, lwaki United Nations batunuulidde Africa, ebintu gye biri. No, ogambye mu programu eyaggwa Mwami Mukulu wantegeeza n'ogamba nti not necessarily nti batunuulidde ffe. Era ani akugambye nti bakutunuulidde? Ne tukikyusa mu lugamba bayinza okuba tebatutunuulidde, naye lwaki baagala okufuula Africa bo kye baagala kibe? Ekibuuzo kye walese mu ddiiro kyadde kigamba ffe twagala ki? Kuba bayinza otufuula tufuuka omukeeka naye nga ffe twagala kufuuka amazzi. Anti wuliriza, enkola ya capitalism kyoyagala kikuseeza. Twagala ki ffe, twagala ki? Emmundu bwe tuba tetuzaagalawo tuziggyewo, tulina okusaawo emmundu ezisinga ez'amaanyi. Ate tunaakikola tutya? Tulina ozikola. Bani? Ffe ya Africa. Kati olabye byebyo. Kwegamba okimanyi tetusobola kukola mundu. Tulina okukola emmundu ezisinga amaanyi. Ekintu oba tokyagala okirwanyisa. Bwe tuba tetubaagala tulina obbalwanyisa, era twabalwanyisa dda. Mwabalwanyisaako? Ate twafuna tutya independence. Naye nga tulina independence ffe wano. Whatever, naye twagoba abazungu mu 62 ne tuga nti bagende, ne bagenda. Abayindi wakitegeddeko nti basasudde? Basasulwa dda abayindi, bakasasula kati emirundi ng'ebiri. Bazzeemu ne babasasula? Babasasule. Okikiriziga nya nakyo? Ate kiki bali bakozi ba ssente abayindi, olowooza basiru. Ne president aliddako agenda basasula. Agenda kubasasula olw'okulwawo okusasulibwa. Si basiru. Omwavu wakufa omwana bwe yayogera. Owulidde. Kaakati golooza abayindi lwaki tebasasulwa? Tudde ku nsonga eri gundi. Obulungi bw'abantu kiki ekigenderwa mu puroguramu eno? Nti twagala obulungi bw'abalungi abangi busaasaanire buli kanyomero ka bulamu bwaffe, b'ettakisi, b'ebbaasi. Mu abalungi obulungi obwo busaasaane bulabike ne mu bbaasi. Kwegamba obulungi bubuutikire. Kino kye tulowooza nti kyekitukola ki? Kyekituliko. Ekituusa otulowoozesa nti twagala bivunze, kituusa otulowoozesa tituli basiru, tetwagala bitegeera. Ne bagoba emivumba. President n'agamba emivumba agenda giwera. Ne twekalakaasa. Okiraba? Kaakati omanyi
ekintu ng'ekyo ate kakati ky'oleese kirala. Anti ogambye tuleme kubanga twagala bivunze. Anti kakati fe tweraba mu naye okugoba emivumba nga ate takozeewo makolero ga Fulango. Kakati kyenkugamba nti kakati ate waliwo obwino w'ekyo nti ate naawe toleeta kintu. Omuntu tomugaana kulya nnyama nga tomuwadde olutanditiivu nti oba ekyennyanja kiikino. Owulidde? So muwe ennyama, mugaana ennyama naye ate omuwe nti waliwo ekyennyanja ekikalu kiikyo. Era osobola okiriira ddala nekikola ng'ennyama. So tubadde twogera ku bulungi obwo okusaasaanira buli wamu so that tuveeko kano akatugamba nti kati nga gwe bwegambye nti tuteekwa okulwanyisa emmundu z'abali buli kaseera mu capitalism ekisinga amaanyi kiri ekirala. Ne bwe luba olulimi bwe lusinga olwammwe amaanyi oba obuyinza oba obuvunaanyizibwa oba katugambe ekikuza ennyo olulimi busuubuzi. Olulimi kasita lutandika okusuubulirwamu lukula mangu nnyo kubanga buli kintu obusuubuzi bwe buleeta ebintu ebipya ku maketi mu katale, obusuubuzi bwe buleeta emmotoka empya, obusuubuzi bwe buleeta kompyuta empya. Kakati ate abasuubuzi abo mu kusobola bitunza ono n'oli babikyusa mangu. Kyovula nti olulimi bwe luba lusuubuzi nga Luswayiri lukula mangu kubanga buli kijja nga bakiteeka mu lulimi olwo nga lugaziwa. So ekyamaanyi kiri ekinafu era yenkola gye tuliko. Ow'amaanyi alyo muki kyovudde olaba bali bonna benjogeddeko. Kyova olaba akalulu akapapula kakyalemye okukyusa ensonga za Afirika. Owulidde? Kuba akapapula tekeetaagisa maanyi. Naye kati wano tukozesa maanyi. Alina amaanyi yakola ki? Yalya. Kwegamba tukyali mu era ey'abakiriisa maanyi. Babayitanga bakiriisa maanyi nga oli ali bamuga nti oyo kiriisa maanyi. Okitegeera? So tukyali mu era ey'abakiriisa maanyi. Tonagivaamu? Simanyi tuligivaamu naye nga tulina okumanya nti ne bweba gavumenti okugijjako okugivuganya obutagiwakanya okugivuganya oleeta kigisingako ekiri beta ekisingawo ku kyebaddeko. Kati bwe bate wali aleeta kisingawo mubeeraawo katugira tweriira ku bukopa. Bakiyita ku spinninga your wheels ng'emmotoka eserera. Tewali aleeta kipya, tewali aleeta kisinga, bonna bawakanira awo emmotoka bannange eserera. Oba tweggale naddala ffe tugambe Afirika yonna yeggale si Uganda nga kiri kyewanyumiza ekyabaki ba Japan. Tetusobola kweggala lwa nsonga tetutegeeragana mu njogera. Tanzania ekuzo tusinga ne Rwanda kuba bategeeragana mu njogera. Boogera olulimi lumu. Tanzania eyogera Luswayiri. Rwanda teyogera Luswayiri. Eyogera Lunyarwanda. Bonna boogera Lunyarwanda. Teri lulimi lulala. Olabi kale olabi. Wakatuuka olabi. Temwe ekitambuza amazzi ekirala emisana buteebuuza. Mwefuula nnyo bbereegi mmwe. Nkitegedde nti ogenze n'obigatta ne ndowooza nti oŋŋamba ensi zombi zoogera olulimi lwe lumu. Otegeeza nti ensi ng'ensi ebeera n'olulimi lwayo lweyogera lumu. Kubanga ensi ekolebwa ebintu bisatu. Waŋŋamba bisatu. Nti tetusobola kwegatta olwansonga tetwogera lulimi. Tanzania eyogera Luswayiri, Rwanda eyogera Lunyarwanda, wano ffe ezaffe ziri 5 nnimi nga 5. Kyova olaba akavuyo akaffe wano kako kayitirivu. Tuli mu kavuyo ffe tokalabanga. Kandimi akaffe bakayita Babel, Tower of Babel. Ennimi 6 ziri wano. Rwanda kasi katono ne kalina olulimi olwo.
kumpi naffe tuwentekanalwa naffe tuli kasi katono ennimi ze tuliko kiki tutabula wano tewali na kirala tebakulimbanga tewali ayagala kuwulira muntu ng'ayogera olulimi lutali lulwe nga tawulira byoyogera gwe nakulya ng'otabuse olimu ebiwawo omwana yabadde mu motoka jjo ng'ayogera akwata essimu n'atandikwa ava waggulu enagamba ambulira olulimi olutali lwa motoka eno ne bamubuuza olulimi ki olw'emmotoka eno Luganda ate n'omutolo naye n'avaayo ate ffe abatali Baganda tukole tutya yogera Oluganda teweetaaga kuba Muganda okwogera Oluganda Luganda lulimi lwa kisuubuzi kati lwasukka okuba olulimi lwagenda mu kusuubula kakati luli mu capital city catchment area mutusuubulira ne Busia Luganda ne balala Luganda lulimi lwa busuubuzi so toyinza dutangira kakati terukyali lwa Baganda oli bamuganye ku ssimu ojjongera okujogera nawe abona ofuluma onokuba essimu ate bw'anaatuuka mu katale jjajja oddogerera obulungi kubanga ajja kubanga alina kwogera Luganda njagala ennyaanya anaakola atya kubanga luno lwa kusuubula anyway obulungi okubuutikira kiki buli kanyomero okwegatta tulwanyisa abazungu kisi kyangu ebintu ebitwala emyaka gye bayita 8 ebitaano byewaŋŋamba 5 10 ebyo tobirowooza nnyo nako kagamba tugumire bwe tuli batufuule kye baagala ze nagambye abantu wano ne ŋŋamba nti Katonda naye atutawaanya oba alina baatawaanya abampuliriza Katonda alina abantu baatawaanya omanyi lwaki abatawaanya bali wano bo kale naye kaneetwaliremu tumanyidde okulya vakedo waffe ne ffene n'obukopa simanyi n'amayuuni negonja waffe nebugga nakati nebugga fe abamu neggulu tetwagala batuleke wano tweriire nebifene byetumanyidde naye tugende eyo waggulu eyo mu nguudo za gold nazo zanditumala mu ggulu oli nguudo za gold kakati gweseka gwe tobimanyi kubanga muli basiraamu naye wazirabako enguudo za gold papa yensi ensuubize awulidde gwe ebyo tubiveeko ebya bayibuli tojja bisobola naye abantu abamu bo balabanga eggulu lyajja dda wano ng'ebyo bibamala wakakitegeera golooza abantu tebalina gye baagala kweyongera wano kiwedde bo bamativu balekere pooko yaabwe balekere fene waabwe gonja waabwe mayi mukulu otegeeza ensi oba abalabi ba Dream TV kibalekera abantu abamu batuleke tuli bulungi mukeera katogo kaffe ak'ebinyeebwa n'okateekamu omuzigo omuganda ne katunkuma eryo ggulu abo bali mu ggulu kakati era ffe be balaba wano tuli bulungi nnyo akawungeezi bwe buwungeera n'ogenda ku lusaniya lw'emmamba oba olw'empuuta n'ofunayo ebifo ebyo n'olya ne kacumbaali eryo ggulu tebatutawaanya batuleke ne Katonda abaveeko mwabaleke wano mumanyidde abantu bangi bali bwe batyo basanyufu bano be balimu mbu bakola ebizungulizo ebigenda ku mwezi ebyo tebabyagala baba abasajja ekibasanyusa kyangu nnyo kiringa ng'enkoko gikanyugira ebinyeebwa bweti yeeba happy bino bye babeeramu mbu bagende sibanya bakola zi smart TV ogikwatako obukwasi tayagala ayagala eri ate wakiri gy'onyoola n'abonaabonamu katono olidde abantu balina okumanya nti waliwo abantu abalina ebizibu ng'ebyo nga ye mumativu talina nakyayagala wano eggulu lyaggwa kina abagenda n'ebweru okuba ekyeyo atuuka ebweru n'asanga ennyumba mulimu entimbe mulimu ebiwempe mulimu ye naaga nti kakati wano wenfiira ekinziza e Uganda kiki owulidde ng'amatidde ekyonoonya abantu teri kyonoona muntu nga kumatira owulidde era Katonda yatutonda nga tetumatira kyekiri kyeggambye nti omuzungu alina obuvunaanyizibwa ye okujja otuwamba kasita eno wabaayo ekyokufuna
Kwa Katonda yatutonda nga tetumatira. Era bwe kinabaayo ajja kuleeta embundu zonna ezisoboka paka akitwala okuggyako nga gw'olina amaanyi agakirwanirira. Tujja muleetera mu kibuuka omumba. Ebyo singa bye mukole ebyo ne mubasindikira nammwe ebyammwe. Owulidde? Bemwepanka nabyo ebyamayembe galiwa. Namuzinda ju n'aleeta enjuki zonna ne zibaluma. Lwaki tetukola eggi ly'amayembe wano? Naye nammwe abasawo Abaganda bano nabo batu. Kiri kyenkugambye Islam ne Christianity bajjawo ne language yajjawo amayembe eggi lyaffe. Nigaragawa. Ne baddako mu kasonda babasiriikiridde. Kati balinde mwami, balinda mukulu, balinda basaava, balinda bannaava. Mubakoowole mbagambe nti kati it is the time tugende. Tukole eggi ly'amayembe. Yani nawulira Kayanja ng'abuulira yagamba nti baali babuulira ku paaka awo Abasiraamu n'Abalokole. Ati Abasiraamu babuulira Yesu taliyo nabano bagamba ko Mbukayanja n'abagamba nti kale muleete emirambo egi ogw'Omusiraamu n'ogw'Omulokole anaazuukiza y'anaaba ne Katonda omulamu. Abasiraamu basooka nti wayina eddafu Abasiraamu tetukwata ku mayiti sitwagala ebyo ne babivaamu. Tubadde ku kinga sinaleeta ekyo ku gge ly'amayembe okukola naffe ekinaalwanyisa bali emmundu kuba tetusobola kukola bwe baleetaako tolabanga yabalwanyisa naako baamanya nti beebyabwe si byakuzuukira. Baani? Abasiraamu. Ani yagamba nti si baakuzuukira? Kusa bino ebyokuzuukiza abafu wano tubiveemu ebyo tetubigendamu nannyo naye ogamba pointi eri nti bali obuzito kati bwe tuwulira nti batufunvubiddeko baagala otukyusa. Yes. Mu kyo bwe tuba tetusobola baddira kuba bo balina obuvunaanyizibwa okujja ne banona kye baagala oba otukyusa ne batufuula kye baagala. Yes. Bwe tuba tetusobola kwerwanako mu ngeri nga bo bwe bajjidde mu mmundu oba ki oba na nnimi oba n'amawanga oba na biki ffe naffe tukole eggi eryaffe. Naffe tubalwanyise. Teri kirala. Wamma balabi ba Dream TV. Ebyo tubiveeko kubanga bwe tuba tusamba gwe tuwasambako ku mupiira nabaka n'ennyimba wabaka ku mupiira singa mbadde nsoba bama nandikulaze wali nga nkwata golokipa ku kifaananyi kaakati labayo ng'oli golokipa bakuwa ekyemisana pulaani bagamba nti pulaani bw'ekyuka goolo togikyusa owulidde. You can change the plan but don't change the goal. You once told us here. Kaakati ffe bwe tuba twagala abasajja bano okugenda tulina okuyiiya ebintu ebizibu ennyo ebijja obba tujjako otherwise tetujja kusobola beekuulako. Kibuuka Omumbala akomewo mu field. Bwe biba gyebiri ebyo mwe basaava. Kibuuka Omumbala yali alwanira ku muti waggulu naawe twaliza mu tiyali talwanira mubire nga bwe baali bagamba yali alwanira ku muti waggulu. Yalinnyako kati emiti olinnya wano n'obeera ku muti waggulu tebakunogaayo n'emmundu. Kati luli lwaki yalwanirayo n'alwangulayo? Anti ng'abantu bano wansi tebalaba busaale gye buva naye nga ye ali mu muti waggulu. N'abawa? Kale ne baga nti ali mu bire nga tebamulaba nga ali mu muti. Ne baga nti ali mu bire alwanira mu bire. Anyway, abalabi ba Dream TV kyotayagala olina okirwanyisa. Mwami mukulu alina n'ekirala kyayogedde n'agamba nti tukkirize tugaane tuli nkokoto. Yes. Enkyukakyuka gye tuyaayaanira okulabako tuyinza obutagirabako ffe eno generation. Tetujjeera. Myaka 5 5 eyo okulaba ku Uganda ate ffe kati gye tuyaayaanira. N'ava ku ekyo n'agamba nti bw'oba owulira nga kyekyo ekimala ng'owulira nga ogamba kimala tuweetandikire ku ggwe wennyini okyuse omudumo mu ngeri gy'osobola olwo balwanyise. Naye bino bye tugamba mbu ate oba mbadde mubuuza ne mugamba nti oba tukole tutya tweggale ng'Abajapaani bwe beggala n'agamba tetwogera lulimi lwe lumu. Ensi yaffe nga yo ate ejjudde ennimi ndala nnyo abamu ffe ze tutawuliranga kuba ze tugamba tulifa nga tetuziwogedde nako.
nabwe kityo okunyigirizibwa kwonna kwe tuyitamu mu mbeera yonna kubanga oyinza okutuuka mu ffeffe nnyini nga ffeffe nnyini ffe twekuba olw'okuba ennimi. Ennimi nze kugambye abantu bonna ekibalume abo abagenza okukuba ekyeyeebweru teri kibasanyusanga kusanga Muganda ne bamubuuza mu Luganda. Kwegamba olulimi kintu kikulu nnyo lwerunnyonnyola kikyoli endowooza yo kubanga enzikiriza yo batuuka gye batuuse n'omusanga nasanze omunnayuganda yambuuziza mu Luganda. Okwogera okudda wano ne bajja ku holiday okwogera ne bantu baabwe Oluganda kyo kyennyini kizzaamu amaanyi. Okwogera olulimi lwo, the best way of expressing yourself ye mother tongue yo gy'omanyi obulungi ng'omanyi ebisoko byayo byonna byonna, so si bino ebiri fake. Mayi mukulu nkyogere ntya ku TV ntera okubeera naye ne mugamba abagagga tuba twogera ku bagagga ab'enjawulo biki ye n'agamba mugagga alina gitaaye alina naye ye Alex mukulu alina ye ne gita ye mugagga kati saawa zino bwe bakukwasa ku ssente kiri kyetwogeddeko ekya nti okusooka okukola ky'oteekeddwa okukola mu kifo ky'okukola kyoyagala kati bwe bakukwasa ku ssente oba n'obeera mugagga n'osukka ku bugagga bw'oliko osooka kukola ki? Tewali ssente ozikozesa ki? Ngabangabe ozigabira oyo gw'omanyi azeetaaga. Bangi abazeetaaga okunsinga ng'oli azimpadde nzigaba bugabi. Gwe tozeetaaga? Nzikozesa eki? Ssente zikola ki? Mbuulira ggwe ozikozesa ki ssente? Nze omanyi kati bw'ozifuna osooka kuwanze kuba okimanyi nzaagala. Gwe sikuwa n'ennusu. Ate ze gazizaagala singa okuzaagala. Waliwo abasinga okuzeetaaga okusinga ggwe. Gw'ozaagala bwagazi bali bazeetaaga. Saagala ssente. Waliwo n'omuntu eyajja n'agamba nti nkuwayo ku ssente oyagalayo ku ssente mugaa tompa saagala. Neetaaga ssente. Neetaaga ssente saagala ssente. Kakati ompa ssente nzikole ki? Business. Nze simanyi kukola business. Era seepankangako okukola business. Owulidde? Simanyi kwegayirira muntu gula kintu. Negayirira gundi kano twakaguze bwe tuti kati kyetujjako abalaga Dream TV weekiri awo mu maaso naye lwakuba onaagala tabula ogambye otya? Nowaana akatambaala mulyango otuguleko nalese essaawa ennungi nakaguze gumu kitundu nkankusalireko kankugiremu 10,000. Nze kwegamba ebintu ebyo simanyi byo. Nze nkugamba oyagala katambaala oba tokaagala genda oba okaagala kaakano gula twaliza muli. Simanyi busuubuzi therefore sisobola sirina lulimi lw'abasuubuzi lwakwegayirira abantu abo. Ate n'afuluma nga takaguze. Ate omulala najja n'akalamuza naye n'asiiba katambaala. Abyo nga mbivaamu. Saagala. Kikyo? Saagala ssente ezo ngenda zikola ki? Bw'opimapimamu tolaba kye weetaaza ssente. Therefore nawe bazikuwa ozigaba bugabi. Ssente zituma ebibi. Naye bangi balina ssente ne bazikozesa mu bubi nga bw'ogambye nti zituma ebibi oba zituma ne bazikozesa mu bibi. N'obuuza lwaki tagenze waabwe naggulawo oba eddwaliro n'asaba layisinsi ku basawo abasabye. N'ogende waabwe corruption. Lwaki aba agenda waabwe? Kati oyagala alagewa awali abalwadde. Nanti ne waabwe wali abalwadde. Apana ogwoyogera agende waabwe in terms of ekyalo gye yava biki nedda eddwaliro alisaawa wali abalwadde. Ewaabwe wali abalwadde. Ekyalo gye yava wali abalwadde. Aliseeyo. Waliyo wano mu bitundu ebimu ebya Uganda ng'abantu batambuliza ambulensi zaabwe babatambuliza mu bino ebigaali ebiringa ebyo
ebyembalasi ambulance omukazi agenda okuzaala bamutambuliza kagaali ku bigaali ebigaali tebalina motoka agenda tuko olumu bazaalidde mu kkubo abaana bafudde biki byonna kati bwe mba nfunye ku ssente lwaki sitwalayo ambulance mu Lukoola ate kakati bona omutwalira mu ambulance oyo omukazi gwe babanyira okutwalira ku kigaali ayinza ate ebisa obutakka bulungi kubanga n'ekigaali kiri kimanyi omusunda kwegana yeetegeka okuzaala ate wona omussa mu mmotoka mucyo mwami mukulu nedda ankumanyi oyagala kati kutabula bwongo nedda abaye abalabi ba Dream TV wamma nze point yange ku kyo kyeŋŋamba nti bw'oba mukana akanyomero mu programu yaffe nga bwe gamba nti abalungi nze ŋŋamba nti bw'oba osuumusiddwako make a change kyekiri mwami mukulu kyembadde ndeeta kyewaŋŋamba nti Trump making sure nti akola olunaku lw'omuntu buli lunaku alondayo omuntu n'amukolera olunaku make a change oba ku kyalo gy'ova oba waka oba wa bw'ofunamu akasente make a change temutwala bino bya mwami mukulu byagambye mbuno ow'olubuto luyinza ebisa obutakka bulungi tubeeko negwe olaba naye agambye taziina kyazaagaza naye alina gwaziwa gw'amanyi azeetaaga kiki kyogamba kyekyo ŋŋambye nti kati wandibadde ogamba nti omulungi bw'afuna ssente akola ki omubi ŋŋambye mwami mukulu ŋŋambye nti ssente zizaala nkijjeku gwe n'oŋŋamba nti ssente zizaala zituma ebizibu oba ebibi bingi neŋŋamba naye gwe omulungi bw'oba osuumusiddwako mu nkola yaffe ey'abalungi bebasinga obungi funayo ky'okyusa oba lwaki abantu abamu tebakkiriza nti abantu abamu balina kubeera nga bwe balina okubeera abantu abamu balina kuba baavu awo wennyini tujja kutandikira mu programu eddako abalabi ba Dream TV tubaagala nnyo buli kaseera okukkiriza ne mutulaba wano ku programu yaffe nze Nantongo nga bulijjo ne mwami mukulu Katonda akuume mwedaba abantu abamu balina kuba baavu mu